bwenna abantu betuli mu AGM twakulanga ebyobufuzi tubira bulabi. We've learned to love politics and getting to understand it. Lwakwate tunatuuka ku kinyusi ky'akazannyo kano kategeera bulungi. Kati okusinza ku mayinja kyeyagambye kati tubirabye bingi sema akunyonyodde yadde eno nadde eri mu mwaka guno nakola kino. Kati time y'okuvuma eveewo. Because kati wetudda mu kuvuma tubulwa. Also oba tekikyatunda si kyamagezi nnyo. N'ekyokubiri. Also the picture that has been painted is nti aba opposition bavuma. Bayina no basi bulijja abantu babasiba muntu. Abo tubera ku social media bwengama mbuno ndi wa kino oba kino. Kyekiraga muno ndi weno party. Nakati ne problem je tulina abalinganga abo opposition nenga balina go bakubira pass. Kati waliwe yefunyiridde Kyagulanyi kuzina mukuba yefulanga ayagala Besigye. Kyokate nga alina gwabatega. Kitegeera. Bana abantu badde ne bakosa weaknesses zammwe. Ne bamanya nti kati wetukola kino mugenda kwasaamirira ku kino badde ku kino muve ku bintu by'okuvuma abantu sina birungi. As a society this is not what we need. Like oyinza choosing to keep quiet omuntu ne muleka waliwo ebiseera byetwali mu kalulu omunabi yafuza omu yayiginoringa omuntu mami ne puyanga nenako emunkwatiddeko gwani buli sawa vayo watakinga omuntu ovuma omuntu oyedde kino naye nga takunyega oba ofuso kati learn to ignore people. Mutuke ku kinyusi tumaliriza naye n'ekirando zandoza kimuyamba okudda mu bantu musically because nze ndowooza atuwadde comeback emuwadde kuba weekend over the weekend yene gutubadde tuwogerako sindalera ssanyu yagenze bamusasudde ng'omuyimbi